Nabakatwegatako amanya yeze Farouk wanawendi ndi ne Jennifer full general omubwati full general show it powered by Sozo Property Consultant bagamba genda wali Kamuli ikireza Kamuli Road ofune bisingawo kube namba weziriawo bakubire katikati ayagala ebyomunju ebikozeseddwa nga biri mu mbeera nnungi Sozo Property Consultant wali ensonga eziri mu nyumba ya NRM zetuliko buli gwe kikwatako tugenda moleeta atunnyonnyole kyekigenda maaso baagala kusuula President Museveni ekibiina kyabwe kyekituuseewo kintu kiyise batwegatteko tukube ekintu Fulu General wanjisebo kyekiriwo nzaliwo mubonna muzeeyi Kasanvu be yawo emirimu gwakola kitibwa kya Mukama ekitibwa kya Mukama mugambi muzeeyi atisegeere anyongezo n'omusaala muzeeyi Museveni mubonna be yawa bino si byaki Fullfigure ono ekituufu yakola bano bonna bowulira ndwanira sente njagala nte simaye biki bonna tebali mu kukola atuuka ku ghetto yono so General kikundeesezza wano twogere ku nsonga eziriwo waziwulidde naziwulidde lwakuba nti nno nagezezaako ozikwasaganya nengezaako n'okukwatagana ne bakababa nga batusingako kuba we nawulira Bajjo nga nalaba post ya Bajjo nemmanya nti nno nti asobola okwogera ebintu ate ebirala ebikola ki ebitakwatagana oba ebitagatta ku kibiina njagala okusooka okusaba baganda bange bonna okusooka nja bebaza nja kwebaza Balamu nebaze Bajjo nebaze Kasarani Kusasira ne Ashburg Kato webaza bakoze eki mbebaza okubanga bawagizi ba NRM era basobola okuyimira mu bantu ne bagamba nti tuwagira NRM eyo nayo element y'amaanyi naye njagala bagamba ekigambo kimu nti buli muntu yenna mu nsi yonna buli lwofuuka public figure oba buli lwofuna following oba afuuse omuntu ow'enjawulo buli muntu yenna kasofuka public figure oba muntu ofuna following ng'olina abantu abakulabirako oba abakugoberera oba abakutunuulidde oba ofuuse omuntu wanjawulo nti olina okusinkana abantu bangi olabirwako abantu bangi ofuuse common figure abakweyunira bangi abakwegomba mu nnyamba n'entambula bangi kitegeeza nti oba ofuuse oba oyimidde mu element ya bukulembeze oba erabirwako ko obukulembeze mumanyi Bayibuli bwogerako balalira bwawukana naye kiba kikwetaagisa ekintu kimu either okuddayo okusoma master y'obukulembeze omanye nti omukulembeze alina kweyisa atya oba gwe kennyini okwebuulirira noga nti nze omuntu alabirwako omuntu gwe bakopperako nina kufaanana ntya ebintu ebisinga bingi bijja butusoomooza naye si buli kintu nti ogenda ku media n'okisolovinga abantu bangi balina okusomooza mu bulamu bwe bayitamu naye gwe bw'ovaayo n'ogamba nti omusajja oyo mubi nnyo yankuba emikono omusajja oyo wa mutima mubi gwe atali wa mutima mubi wakatwala abantu omeka wa president oyinza n'okwekanga nti omwami gw'oswa naye mu kitana naye tomutwalangayo gwe omutima gwo mulungi weebuuze gwe omutima gwo mulungi kisoboka ekyo ate oli gw'ogamba nti wa mutima mubi ye ayinza okuba alina example ngwe eiza oba akututteyo n'akutuusaayo n'otasobola kwefaako okufolowinga bintu byo ate sinjagala otegeeza bannayuganda si buli muntu atuuka ku president nti afuna nti oba bamuwa no nze olunaku ntwala nze muli mwezi ntwalamu abantu abasukka 3 oba 5 yes naye osobola ovaayo nga bwogenzeyo nze abavubuka bonna abanneetodde bentamba bonna nabatuusaayo bonna neobuuza mulasita n'obuuza ali n'obuuza bonna nabatwala n'emikwano gyange gyonna egiri around nemana ntwala aba media mako mwamulaba nentandika otwala bapresenta ba radios bakabi banda baani nentandika otwala ba managers
bonna ndoza emakalo simbalabe nga matute wa president gwe abatwala yes otyo asobola kweyogerera naye si buli gwotutenti afuna si buli gwotutenti bamuwa buli omu n'omukisa gwe ekyokubinjagala basooke bejjemu ekintu kimu bw'obanga owagira president Museveni ng'olina mayini nti owagira Museveni lwa ssente please tuyambe tuulako ewuwo bw'obanga nze njogera ng'omuwabuzi wa president Jennifer Fulu General muwala wa Museveni omu bw'ati Museveni waba yakukwasa obuvunaanyizibwa n'otamanya kiti ky'oyimiriddemu essaawa ya leero n'otamanya element gy'olimu please you just cool down tuulako ewuwo tuleke abantu bangi ng'abayimbi abeefudde ab'ekitalo nga abantu ng'abo balina okulabirako ba bloggers bafuuse problem baletedde n'abantu abawagira NRM okuba nga beekyawa nga gwogamba nti nze saafuna nte simanyi nze omusajja yankuba ekikono simanyi nze otayagaliza owagira Museveni owagira nsi yo owagira Uganda ennungi weteeke mu biti bisatu oba bina ti wemba mpagira president Museveni muwagira lwa ideology ne persistence gyayina ne integrity gyayina esobola otwala eggwanga lyange mu maaso ne consistency gyayimiriddemu nti Museveni asobola otwala eggwanga mu maaso muwagira olwa ideology ye kakati wemala omuwagira era alina obusobozi okutwala eggwanga lyange mu maaso main point yona gye tukolerera kwe kulaba nga ensi yaffe esigala mu mirembe gye tuyina kwe kulaba nga ensi yaffe esigala nkakamu kwe kusigala nga tusigala tuli balamu buli lwobeera omulamu tewali kitasoboka nakugamba nti problem y'eggwanga Uganda bwe butamanya obutamanya nsonga ya bulabe nnyo mu bwongo bw'omuntu oba mu bulamu bw'omuntu ate kyetuzudde atamanyi nti tamanyi atamanyi nti tamanyi atakiza nti tamanyi yeefula nti wakabi abayimbi badde bano nga bayita baserebu bebasaba akawunga essaawa zino bebatadde Museveni ku pressa Museveni ne bagambako nti muyimbe yebagambako nti munyimbire gomanyi abantu abayimbire president Museveni nze lunaku nfuna abantu bisatu abalina ennyimba za Museveni buli lunaku buli edde kitegeeza nti ensi yonna eyimbidde Museveni Balamu yali asente z'abapromota Balamu tamanyi ya sente z'abapromota y'omu era baali bategese ebivulu saagala abantu bekwase Balamu y'omu ku baali bategese ebivulu era abasooka okusazamu ekivulu kye Balamu ne mu meeting gye twalimu teyali yeekapeeka mwamulabako nga gyali bamwogerako kati aziri atya yo omukulembeze omuyita mu siro bajja nosala okukwata sente naziwa omuntu omu Balamu tali mu ministry talina kitongole kya government kyakulamba kya NRM tasobola muyisaamu sente sente z'abayimbi zajjidde mu miyoga lwako miyoga gundi project eno gyempulire twalira mu busako bwa era oba obadde obanja Balamu obadde obanja ani totawanagenda ewa minister Kasolo era nze bampadde ngenda gabako lwakuba akanda gabaki abantu abalina SACCOs abantu abalina proposal weziti yes abantu abalina proposal nga ziri mu SACCO tetugenda gabira kibiina tetugenda gabira ki ne proposal zino ze bampe za SACCO zetugenda okuwa sente olina okujja nga SACCO yo mpandiise nga muwera abantu asatu nga kuliko akawunti nange tebankwasa sente wabula byentwala bagenda oteekako ki ku akawunti eyo gye bagenda oteekako sente nange sikwata ku sente yo kati Balamu bazimu abata Balamu yaziriirawa kuba buli omu agamba Balamu talanga ku sente kati egyo njagala nkubula Bayibuli eyogera mu ngero engero nnyo olunyiriri 23 osobola okusoma manyi nnyo nti engero nnyo olunyiriri 23 negamba tonyiikiranga nnyo nnyini okukuumanga omutima gwo kubanga omwo mwe muva ensolo yo z'obulamu okukuuma omutima gwo onyiikiranga nnyo nnyini okukuuma omutima gwo kitegeeza ki ngero nnyo olunyiriri 23 onyiikiranga nnyo okuzibira ebyama by'omutima gwo oba okukuuma omutima gwo obutayogera byasamwasamwa okuwaayiza okulimba okumpanya olw'ensonga nti omuntu yenna alina following oba omuntu yenna yafuuka public figure oba common figure oba oyimidde mu element y'omukulembeze oba erabirwako oba eyeegombesa kuba tusinkana abantu bangi ab'enjawulo ogenda tusinkana abantu abalina ebizibu byabwe ng'olina obisolovinga ogenda tusinkana abantu abalina ebizibu nga si byakwogerwa olina okuba n'emmizi olina okuba ng'ozibira ebintu by'abantu kati oba oganye okukuuma mmeeme yeeno ogenda kukuuma ota ebyama by'abantu nga totufuuse public figure ofuuse common figure so ekibatawanya kiri kintu kimu kiriwo ekisumbuwa abantu bano balemeddwa kumanya buvunaanyizibwa bwabaweebwa ne basalawo kulowooza nti bajja kuwanuza entalo bajja kulya embizi yaabwe bajja kunywa emyenge bwenge olumukuba ng'anoonya gwayomba naye obwenge ekirala nti nabo
bayina element eraga nti tebagala mukulembeze bagala sente kubanga bo nyini baliwo betwogerako twagala tubeere straight ebintu Fullfigure abavuddeyo ne bayomba Fullfigure Kusasira yavuddeyo n'agamba balamu mubi tugende kwoyo balamu bwabanga mubi omuntu omubi tosobola kukwata milioni 12 n'oziwola muntu omuntu omubi anti yamuteerawo omutsi anti linda anti naye ngukuwa mpeeyo obukadde 3 kati ngukuwa mpeeyo obukadde 5 omuntu omubi ng'oli mubi omuntu omubi kati mwe temumanyi muntu mubi omuntu omubi ayiwa emmere ng'omwana ali awo enjala emuluma omuntu omubi agenda okuwola nga sente azina nga tezina kyezigenda kola omuntu omubi oyo balamu si mubi olw'ensonga nti omuntu omubi tasobola kuwola milioni 12 oba 5 oba 9 oba mmeka tasobola ate nno ng'aziwola aziwola endongo bagita laafiya kuba kuta laafiya enkuba bw'etonya ne mutakola sho omuntu abeera mubi era omuntu omubi tasobola kutwala wa pulezidenti balamu atutta abantu bangi musobola okwogerako babuuza balamu atuttaani balamu si yatwala Basibaga Kato kakati ungamba nti yatwala ani kati oyo omu yatwala Ashburg kyagamba balamu tayagaliza balamu yatwala Ashburg Kato balamu si yatwala Basibaga Kato Kusasa atwala ani Kato kiraba kati bali musobola n'obogerako tibabatwala ono mulungi yatwala ani kyenkugambe tewali mubi tewali mulungi naye element gye bayimiriddemu tebagimanyi balina okuddayo okusoma yes balamu alina abakozi abasukka mu 3 bamanyi omuntu omubi akozesa abakozi abasukka mu 3 singa akyabalina kakati gobo ngamba nti balamu mubi balamu yakawa abakozi abasukka mu 3 emirimu Kusasa yakawa bameka naye balemeddwa kumanya obuvunaanyizibwa bakwasibwa oba ebigere byanyumiriddemu nti bafuuka public figure bafuuka common figure bafuuka balina following nti abantu abagoberera abantu abalabirako abantu abakopperako oyina kweyisa otya sooka webuuza omuntu yenna akopperwako alabirwa alina abantu abamukoppa oba bamufollowinga oba bamulabirako alina kweyisa atya so ebintu bino tebandibisolovinze weebatyo nga bwe babikutte yes kyentegeeza era nagezaako nnyo okukwata Bajjo nga amaze okukola posti nenkubira minisita akulira state kuba muzeeyi yali agenda ggulu muzeeyi yali asimbudde nenkubira minisita akulira state yonna nenkwata Bajjo nemutwalayo yayitamulabanga nako nga tamumanyi nemugamba nsaba mami oyogere ne Bajjo kubanga waliwo ensonga ezitambula ku social media ezitagenda kunyuma nenkubira ne balamu nemuyita balamu yali amaze okuyingira mu church kate Katonda tasekererwa nemugamba sokomaliza church then ojje tusolvinga ensonga zino kati ate nali ndi awo akawungeze wange ku TV nga ndaba Kusasa naye asumuludde kati nabakubidde bonna basatu nabakubidde nenkuya ne Michael tuddemu tutuule tulabe kiki ekireeseewo embeera eyo naye kyekiba kyankalanya ekiba kyankalanya bonna ekiba kyankalanya njakyogera lwatu bonna si bawagizi ba Museveni bonna tebaagala Museveni baagala sente za Museveni Bajjo Ashburg King Michael balamu bonna tebaagala president Museveni baagala sente za president Museveni omuwagizi wa Museveni njagala bategeeza bannayuganda nti buli Bible eyogera mu Bagalatiya tikyosiga kyoli kungula kubanga Katonda tasekererwa buli muntu kyasiga kyalikola ki Museveni balima mulime eno ye season ey'okulima Museveni basiga Museveni nti mwezi wa 11 nezigwa esaawa zino kati abantu baguze amapipa batandika dde booking ebifo bali kutega nsenene Museveni osiga nti mugwa 10 Museveni tugenda mulonda mu Feb guno emyezi gino nnako akyokusiga Museveni beera nga Fullfigure abeera mu bantu nti nonya kalulu ka president munsanga n'abantu 3-5 nsanga mu meeting njogane bano abanyiiva abanyiiga ababadde banafuye mu mitima beera bukola ekyo nekola kigatta ku Museveni essaawa zino kola kigatta ku nsi yo oba kigatta ku gavumenti yo gobo balabe bakola essaawa zino bigatta ku Museveni kakati twagala sente bazirya kwokerwawo sente ente zange tezatuuka nze safuna nti eno essaawa yakusaba nti nze president yampe nti naye muwulira nzoogerako eno essaawa si yakubanja nti kati nina kumala kalulu
ngende muzeyi ngali kisozi ngende ne fuso yange tajala bikanga anti ogwaina believe toina kukkiriza omuntu yenna yenna bwo okwekkiriza mu kintu kikulu n'okumanya oyagala kintu kiki kikulu mu bulamu bw'omuntu nagambye obutamanya n'obutalowooza nagambye abantu abasinga abatwetodde babalowooza nti bagira NRM tebamala kulowooza kwe bakola babirowoozako tebafumintirizaako negamba nti obutamanya nsonga ya bulabe nnyo mu bulamu bw'omuntu obutamanya bulinga bwongo obufu obwongo obufu bubanga leeta zero n'owogigattako 0 sigala ekola 0 kati obwongo bwabwe bufu bwetaaga just kubbulula naye nga bonna bakozi balungi buli omu kyakola kibadde kirungi naye nga ekigendererwa kyabwe kiki mwabalonda awe wali problem nze sinze nabalonda ani akulira abantu bano bonna kuba kati njagala ntegeera omukama waabo bonna balamu nze President Museveni yanonda ku lwange era office zange ezampa muzimanyi abala simanyi gye babalonda era n'office zaabwe simanyi yazibawa era bwe twali mu parliament mwalabanga mama nakyo bayogera ti Fullfigure office gye tumanyi nze mukama wange President Museveni ne mama nakyobe ye balamu yakola omulimu gwe kumutwa n'amutuusa kuba omwana amugamba nti ntwale wa president balamu nagukola ne guggwa kati ate balamu amubanja ki bwendeze zabulira kwokero yamanyi abakola kwakera usa agenda abuuzani amugamba nti bazireesera zabula zitya yali alirudda banga bazituuka sisuubira nti basobola osindika ekintu okuva embalala ne bagamba nti kizze ku baasi olina kumanya nti baasi epakinga mpaka ki era ngenda kijja ku baasi ki nze bwensuubira kakati ye waba teyakonectinga nabantu basimbudde ente kiri gyali bakasali nimbogerera wamala noddayo embalala nosiba omutwe nali saagenda mbalala nali nasindika ebipande embalala natuma baana ne batwalayo ebipande billboards ne bakwatagana abantu embalala ne bazitimba nze nali saagenda naye akanyomonyoomo nze sikirizibwa kunyombebwa nze ndi full general bwe nalaba akanyomonyoomo nga bagamba tolinnya embalala tujja kukuta embalala tolinnya embalala niwe omunyankole noogu niwe tumukunde niwe nini njagala okwogera ku kintu ekyo n'okitangaaza nti abantu bannayuganda mwenna njagala bakubira omulango gezaako ennyo okuwuliriza President Museveni ng'ayogera kubanga President Museveni ye mukulembeze w'eggwanga akkiramu omukisa gw'eggwanga ne gusaasaanira ensi yonna President mu kwogera kwayogera nnyo ku butaboolagana mu mawanga na mu madiini atukubiriza nnyo obutaboolagana yalina n'akantu kayogera n'agamba nti bana bagamba nti nze ng'abaganda mwe ba enemy beggwanga basooka ng'obagamba nti nze omunyankole Fullfigure gyotembala gwe munyankole oli enemy wa ggwanga namba emu kitegeeza gwe olinga agamba nti President Museveni waba munyankole afuga mbalala yuka so naddayo okumalawo ekyo ekyaliwo n'okulaba obuzibu ki kuba nagenda embalala ng'omuwabuzi wa president saagenda mbalala nga muyimbi embalala nagendayo ng'omuwabuzi wa president abantu abasinga tebaawula bintu bibiri ebibatawaanya babisatu mwawule abantu abali local figures n'abantu abali national figures oba abali international nze ndi international era ndi national figures appointment yata yange teriko local government ndi muwabuzi wa president national era ogenda kunsanga mu America ojja kunsanga mu Arua ojja kunsanga Sudan ojja kunsanga Eggulu ojja kunsanga Embale ojja kunsanga Dubai nga ndi mu bantu bana Uganda abayo because ndi international ndi national figure ndi muwabuzi wa president mu ggwanga level yange kitene nnyo bwoba ogigeraageranya so ogigera ku minister oba okusinga ku minister kubanze wiki ndaba President Museveni kitone nnyo emirundi 3 kwena yes waliwo baminisita batamulaba abamu era batugamba tubatwalira ne tugenda nabo ngate basobola kuba minisita nomala emyaka nomala emyaka nyo yomazeko nga tolama muzeeyi kati nze ndi muwabuzi wa president ayina mu bulya nti nasanze embalala kino nasanze makinde kino Kato nasanzeyo kino ngenda bimugamba ddi yensonga lwaki ndi national figure ndi international figure siri local figures bano baganda banga balaba ine bifo bana abesimbawo ne babalonda kyovala baliko ero local government abakomaawo local government abakomaawo bamulonda nze sinawe nesimba baganda bange ne munonda kyali kisa kya Katonda gwali mukisa gwange nenondebwa mukulembeze w'eggwanga ng'omwabuzi wa president era nina appointment letter ng'omwabuzi wa president era nsasuwanga mwabuzi wa president yes bana Uganda banyomerera
bakunyomba Bannayuganda munyoma Bannayuganda munyoma nnyo naye tulina kaadi ze baatugana okulaga mujja kunyiza wanudde nziggyeyo kuba izo zote ziragibwa naye gwe oba oyagala otegeera amaanyi gange onkubanga oluyi yes onkubanga oluyi bw'olitegeera nti nina ne kaadi eya kalenda era ne passport yange yakyuka eri mu kkala ndala yes ndi muwabuzi wa president eggwanga lyemanyira era asasulwa byemu ku byaŋŋanyina okwesimbawo kubanga omukulembeze akyanjagala ku kifo kirala kale kyo kankibabuulire mazima kuba mu kifo kyendiko omukulembeze alaba nti nkikutte n'amaanyi ate kyasinga okwetaaga so njagala mwawula ebintu ebyo mwawula abantu abali local figures n'abantu abali national figures abantu abali international because yes nze nyagamba bwe ekigambo kimu Yesu Kristo yamala ku nsi emyaka 33 naye emyaka 33 gyamalako obuweereza bwe bwali bwa myaka 3 gyokka nene essaawa zino east and west boogera ku Yesu Fullfigure yakamala ne president omwaka gumu oza lwaki boogera ku Fullfigure east and west and central lwaki Fullfigure yayogerwako because ndi international ndi wanjawulo parliament eggwanga ddamba etuwa neebuuza Fullfigure yeah ndi w'amaanyi siri mubaka wa parliament lwaki abantu tebakutwala serious Bible eyogera mu ngero 18 negamba timuwenga abakulembeze ebitiibwa kubanga teri bukulu tava eri Katonda n'abo abaliwo baalondebwa Katonda abantu bangi batunyomodde olw'ensonga nti gomanyi Fullfigure oli abantu ne bava ebule nebunaayira ne bajja ne tubakolera ebitu ebirungi ne tubatuusa ku mukulembeze gwanga ne bamufunamu nga bo batuwadde time batuwadde obwesige nga bate batuwadde ne respect abantu bangi batutyobodde ne batuyisamu amaaso either abana ne batunafuya kuba baagala batwale ku pesi gye baagala kuba gwe wali omanyi Fullfigure we muli ekikomando omanyi Fullfigure oli gwe wasanga nga mu bidongo ne Bible eyogera n'ekyawandiiko kye nasomera President Museveni kiri mu Bagalatiya mmeka kigamba nti Katonda asitula abo gwe boonyooma n'abakozesa okulaga abo abayita abagezigezi era ne Mubassekabaka wagamba kiri mu Bagalatiya Mubassekabaka wagamba yes wagamba nti Katonda akusitulira mu bitositosi n'akunaazaako enfufu n'akutuza n'abalangira kati mmwe mulina obuzibu bwe mulaba Fullfigure mumanyi Fullfigure oli so nga ate Fullfigure bw'agamba kukyuka nze nasalawo ne ngamba omukulembeze ne mugala sakiyite njagala ntono saagala mmotoka zino ezingoberera saagala mmotoka weziti olw'ensonga nti njagala nsigale mu figa y'abantu bano abaawa kubanga nze President Museveni amaze ebbanga ddene nnyo ng'ayagala okutuuka ku muntu wa wansi gwe muyite wa wansi naye nga teri muntu wa wansi President amaze ebbanga ddene nnyo ng'ayagala okutuuka ku muntu oyo naye nga yalemesebwa yataayizibwa ng'abaakotogera omuntu gwe bayita omuntu wa wansi kati njagala nkulage bulungi weetegereze ono ye President Museveni akulira oba NRM oba gavumenti ye Uganda kati wano waliwo akakiiko ke bayita akaseeke wano ne babeerawo akakiiko ke bayita akaneeke akaliko bawuhulu baani banyakana neeke kakati wano waliwo maama Nakyobe wano waliwo maama Nalweiso maama Nalweiso kati president wano ne wabeerawo omuntu olaabo kale tetuyogedde kwa prime minister baani ba minister kwa Museveni yakwata obukulembeze n'abuteeka mu mikono gy'abantu yakwata obuyinza bwonna n'abuteeka mu mikono gy'abantu y'ensonga lwaki olaba nga n'omuvubuka ku kyalo alonda omuvubuka amukulembera y'ensonga lwaki mulaba nti n'abakyala abeera ku kyalo abantu abo babateekawo kuweereza bantu so si kufuga bantu naye obuzo tulina problem eri mu Uganda buli gwe balonda yengangamya mu ntebe naye yefuula mukulembeze omukulembeze w'eggwanga abeera omu ye His Excellency Yoweri Kaguta Museveni akulembera eggwanga era omulimu gwa Museveni kutula mu ntebe nakusalawo nakulamula nakwogera nakuwuliriza nsonga z'abantu ze muleese mmwe naye walonda omubaka wa parliament njagala nkubuulire wano singa ababaka ba parliament baali baagala bannayuganda era baali baagala abantu nga babalumirirwa singa Museveni tukyakola campaigns lwa nsonga ki bamini baafuga eggwanga lino nga talina babaka ba parliament
nga talina bambasada baali babatta nga talina baminister nga talina byebakulonda mbu simanyi olonda muzeeyi we yajja kuba muzeeyi yajja mu bukulembeze bwa mirembe eyo ssemateeka Museveni yagikuwa tewaliwo ssemateeka atambulirwako ggwanga Museveni yamukola asobola okumugjawo njagala mbabulye mwe mulina ebintu byemusaagirako olijjawo omukulembeze alinga Museveni gw'ovuma olijjawo pulezidenti gwe munyooma ne mumukubamu katyuni mugenda kumusisinkanawa era buli munnayuganda wonna waoli kobeere ng'oli mu nsi z'e Bulaaya kobeere ng'oli mu nsi zaawa weebake olowooze bw'omala okulowooza ofumi nti nze tokoma kukulowooza ensi etagenda kubeera mu Museveni mwegenda okutunula era kino nkibagamba bannayuganda mwenna oba abaagala Uganda abaagala emirembe mu nsi temugeza ne musindiikiriza Museveni nkiddamu njagala otereze kamera mwenna mbagamba bannayuganda oba abaagala Uganda in fact ngamba Africa temugeza ne musindiikiriza Museveni okumujja ku mukulembeze nga teyeyagalidde because Uganda egenda kukaaba emyaka Museveni gyamaze ku bukulembeze tunuulya Libya no, listen to me my brother Bible eyogana egamba era ekyawandiikwa ekyo kiri mu Luka nti Luka kigamba nti omukulembeze omulungi alwa mu ntebe owulira omukulembeze omungi akola ki yalwa ku bukulembeze anti wuliriza Bible ekyogera taluddemu nti tutumulonda taluddemu nti lwa bubi abantu abasinga temanyi Museveni gye yajja ggwanga asobola okgenda kati nze kankubulire problemu wali mu ggwanga Uganda wulira abantu abamu ine endowooza egamba nti Uganda mujagala eddukire ku speed ya America ina 52 states wano mu Uganda ne bakugamba nti muganda affe twagala kuyisa wano oluguudo tuweeyo akataka bwe kati teri munnayuganda kiza kuwaayo ettaka libayiseewo oluguudo alaba nga terimugasa Museveni n'alinda agula ettaka eryo ne mulimuguza ettaka lya milioni 2 aba afeere abantu bafeere mugamba milioni 2 okugula okuyisawo oluguudo mita ya kolasi ekolebwa akawumbi kalamba mita emu obadde okimanyi mita emu ekolebwa akawumbi kalamba naye mwe mwagala ennyingiza ya Uganda si ennyingiza ya America olabeko nga tukola benzi muno Uganda yimide kulimina bulunzi era Museveni akyesibako nnyo akyogera nti 85% katweyimirizaawo ne tuyimiddeyo ku kulimina bulunzi osanga omwana ava mu kyalo bamulekera poti yiika 2 azitunza aguze bodaboda ayingidde Kampala agikubye enkyungwa aguze benzi ayingidde ekibuga kyova ya Kampala tuli bangi temumanyi lwaki tuli bangi so omukulembeze omulungi alwako omukulembeze omulungi alwa mu lindako aluddeko lwa busobozi kati gwe asobola yaliwo kyetuliko kiriwo ate munteekateeka tuleete Kyagulanyi anti enteekateeka ye eri etya enteekateeka tegenda kugasa lwa nsonga ki nti noonazze Bayibuli egamba mu ngero 28 olunyiro lusooka egamba nti ababi babeera ku dduka nga newankubadde tewali abagoba Kyagulanyi ebigambo byayogera n'ebikolwa bye Bayibuli eyogera egamba nti muli balabirwa ku bikolwa byabwe adduka nnyo listen to me muli balabirwa ku ki ku bikolwa byabwe abantu abamu mweyita bayanga Mandela abana musoma obutabo bwa Mandela weebuze element gy'oyimiriddemu biography wayina wakwatagana ne Mandela anyakwa kunjaga Mandela avimako ku president abaliko Mandela yali agala okukyusa obukulembeze yamala kutisa abantu yamala kuvuma bakulembeze baliko ntoyo musiru otategeera oli kyakulabirako nagala omuntu yenna kasitofuna following obeera kyakulabirako olina okwegendeza ebigambo by'oyogera nze mulaba abantu abasinga temukyantegeera bulungi olw'ensonga nti ndi mukulembeze kati nakwasibwa obuvunaanyizibwa nina okweyisanga omuntu ow'obuvunaanyizibwa ne sayisanga Fullfigure oli gwe mwali mumanyi ow'endongo kati ova olaba nti mufuna obuzibu gw'omanyi Fullfigure ojja ondumirako oli namanyi Fullfigure tokkiriza buvunaanyizibwa bwe nnina abakkiriza ne bajja bava eri bunaayira ne bajja ne mbakolera bye beetaaga kati abaana b'embalala abayimbi ekyabadde kibatawanya kitono nnyo bazze n'otaba minisita Kiwanda ate omuganda n'abawa emirimu bali bagobera ki tebangobangako wakabi tebamugoba omuntu yenna kati kankunyumize omuntu yenna omuntu kati waliwo ebintu bisatu njagala byawule omuntu aba oyagala okulaba engo oba empologoma kwata kanako empologoma ejja kufubutukayo kati bano baali baagala okukwata ku kanako empologoma ka Fullfigure balabireko Museveni empologoma ensajja kane bakwata akaana kaayo oba ne bakakwatako bukwasi naye ate n'akaana kaayo ne keezuula ng'ate kazibu nnyo amaanyi mangi nnyo just akaana obwana taata waako teyavaayo kibanga akamiwe kalooza nti kagenda kulya akaana k'empologoma
Tata nasigala nga yeetulidde mirembe. Tata teyavaayo akaana ne kasolo akaana ne keerwanako. Akaana ne tewali kulwana. Goso kamyu kasobola ogoba kati omuwali w'ebintu byemugeraageranya naawe. Woleko emmese egoba kapa. Kati wale osuubira nti emmese esobola ogoba kapa. So kapa emmese yali tesobola ogoba kapa. Akaana k'empologoma kayina amaanyi mayitirivu nnyo ne kebeeramu nga kasobola okusotinga ezo ensonga. Koma nga atolinnye embala nalinnyayo mwalabe kyaliyo. Temwakiraba? Waliwo ataakiraba? Social media nate yasirika. Ekyokubiri kankuba ekigambo kimu. Katonda omuntu bw'omulamu bonna njagala wekkirizeemu ate olokola omutima gwo naawe Faruku. Katonda ayolesa obwakabaka bwonna bw'ayagala bulabikire. Katonda Yesu bwe yali atambula baamugamba nti waliwo omwana yali mulwadde nnyo. N'abagamba mulwadde nnyo nti ye mulwadde nnyo. Omwana oyo yali wa Yosiyo. Is it Yosiyo? Lasta Yosiyo? Yosiyo mu Bible. Naye Yesu yagamba mumuleke. Katonda n'atambuza Yesu ku lukalu eriyo nayo n'asinkana bamuzibe n'ababulula amaaso. Omwana wa Yosiyo n'afa. Yosiyo yajja adduka n'amugamba Yesu omwana wange afudde. Yesu omwana wange jangu ozukiza omwana. Ne bagamba temumutawaanya mumuleke kuba omwana amaze okufa. Yesu yagenda n'azuukiza omwana wa Yosiyo. Omanyi lwaki? Yali Katonda yali ayolesa bwakabaka bwe. Era yali ayagala kubalaga omwana oyo aliwe waafe akole ki? Kati Katonda ayolesa obwakabaka bwe. Kyenabaddeko embalala. Nti mu mbalala mulimu ebipande bingi nnyo. Bw'oba oyingira mbalala bw'oti waliwo ekipande kyene nnyo bakiyita yigongo. Onnanamana tokimanyi atokisomangako. Ebipande babiteekayo kubipromotinga kulanga bizinesi z'abantu. Babisasula ssente mpitirivu ennyo. Ne ku mativi kuliko obulango bw'ebbeeyi obuyitirivu ennyo abantu bateekako nga babulanga lwa ssente. Mu mbalala mulimu ebipande biyitirivu ebiranga bizinesi z'abantu naye leka tobimanyi. Nze main point yange yali akupromotinga President Museveni. Siwe kiri? Balemeddwa ab'embalala. Nasangawo ekipande n'enkijjawo. Ekyo kye kimu nti baalemwa. Siwe kiri? Nasangawo ekipande kyonna kye nakuulawo ne nteekawo ekyange. Wandako nga ntandiseko nti Women MP. Nateekayo ekipande I stand with the President Museveni 2020. Vote President Museveni. Olinga abayisaamu amaaso. Yes. Sikubayisa listen to me my brother. No. Yeah. Era bwe kyali bwe baba bamwagala baali balinda kinina ekipande kye nasangawo n'ekijjawo. That is my question. Najjawo ekipande kyonna. Kakati ntwala ekipande kyange main point yange yali kiki? Promotion. Ne banyamba ne bakuulawo ekipande ne bakitambuza. Niwe tugende ku polisi tumanyi tujeewa. Kisange ne bakitambuza ensi yonna. Social media n'ekiraba. TV ne zikirabingira bwereere. Amawulire ne gazannya ku bwereere nga sitasasudde. Social media buli muntu nampostinga ne Museveni wange nga sibo wadde ssente. Main point yange yali kiki? Promoting. Kati bakola ki? Ba promote. So what ani yafunamu? Go yafunamu. Kyengwa nti Katonda ayolesa obwakabaka bwe. Katonda yali ayolesa obwakabaka. Okay. Kyenkugambye ti Eastern, Western, Central lwaki Fullfigure yavuga. Ye lwaki? Why? Kiri kuliko dino omwana omutacha nti Fullfigure yakola. Baliko kati nze aliko. Ate n'abaliko tebakola benkoze. Olw'ensonga nabo bakotogera abantu abayita abalungi. Batutte abantu ameka mu State House. Gwo tutte yani afunyemu yani. Nze kale bana mumulaba yavuga mnyu. Namulaba? Hey, business azina zitambula. Newe njogera oyomu. Yampaako wadde 2. Kakati nawe webuuze nti bali bebogerako oba bagamba nti bbala mu mubi. Baali batutaani. Tewali. Kati lwaki ogamba nti bbala mu mubi nga nawe tolina gwotwalayo nga badde osibayo mazina Museveni emyaka 2. Okyamunoonya omwagaza ki? Nze Museveni nsobola munoonya emyaka 2. Why? Museveni mwagala emyaka 3 4 5 mulekere n'abalala nabo bamwagale. Olaba namuliko tebamukowanga. Lwaki oba okyamuyigga? Tulina kola bigatta ku Museveni saazo kyokola kigatta ku Museveni. Museveni balima mulime. Museveni nnyanja. Wali avuba mukene, wali avuba eggongolo, wali avuba ekkovu, wali avuba semutundu, wali avuba ennyunguli. Okay. Wali abagendayo n'ekisado ng'ogenze kusana mazzi. Walona batakwatayo. Anti kyegambe nti oli avaayo n'ekkovu. Omwana n'akusuulayo najja akayinja kati n'agamba n'ennyanja eno. Kakati eno essaawa yakusiga Museveni mwe muli mu kuyomba. Okay. Eno essaawa yakulima Museveni omulimi otya. Enkuba etonnya musize eki. Tugenda mu kalulu. Ntuuse mbate ekipande kya Museveni gonyombesa. Omutwe gwo mulamu. Kati ye nga bo bazze banoonye kampani batwala wa minisita Muganda. Era yabawadde omulimu. Yes. Hata wa minisita Kiwanda.
Okay. Bangambe banga bamaze mu NRM emyaka jonte batukanga kuwa minister abayimbi tebali bebekwasa kati baki babate babatwala kubanga nabade ne batwala wa muzeyi batusereti nga nva wa muzeyi ate kyo kuinti COVID-19 budakika batukebera ani yabiriye mabega ebyokukuba mwali mu ba mafia nze tebankubako nze ba mafia tebansobola because nze ndi mukiza mu Katonda era ba mafia abala uzanti ankuba ali mkwekuba ye nze nakugamba ndiko mukisa gwa Katonda ndikesa kya Katonda kyenva nalondebwa era botanfunako mukisa mfunako ekikolimo ngoba yagala okulwanyisa Fullfigure totabana yangu tukolere wamu nawe kuba sigenda kuwa attention sisobola kuwa muntu attention anwanyisa ngate chokola nchimanyi tokiriza ngo muntu okuziza kyena badde nkulaga wano nti kati ono ye MUSEVENI ono mama nachobe ono mama namayanja eno seke eno neke kati MUSEVENI asaze amagezi okulaba nga atuka ku muntu ono gumwito wa wansi ono ali mu Fullfigure no wati ono wino bana bakazi bantunda gonja simanyi njero oluguudo kalwerwe bwayise bulabula ono MUSEVENI abuse kakati MUSEVENI bano be bali bagalawo ekintu buliriza bulungi MUSEVENI anonye kuba ituka ku muntu ono omuntu ono yali mu Fullfigure yali mu kusasa yali mu bebekulu yali mu balamu ate ne balamu tali eyo nnyo wantu inawo abalala minister abo tsagana kubogerako kakati MUSEVENI bwe yatanga budget oba kiki kinagama nga yakijje wano kyoba muzimbe kalwerwe eddwaliro nga bona mugambo wa wano nti nze nja kusobola dizimba MUSEVENI watano milioni 8 nga waseka azibaka owaseke nga zigenda ko museke ayogerako nono wanne nga ayogerako no wanneke nga onana wano kunneke kwatukawo bina eno watuuka 5 zituuka mba minister wano eno ate olwo MUSEVENI awaguza olwo MUSEVENI ajja ono amulemeseza okuva wano najja n'awaguza wano ono n'amukomya wano kati MUSEVENI najja era n'awaguza wano ono n'amukomya wano paka nakyobero yamugamba nti MUSEVENI kola bwoti wasama kuba samalumba Fullfigure wuno ali kalwerwe mu ghetto MUSEVENI nakuba sama bwati naje natuka ku Fullfigure bajja kula ba mafia bawa kati mugenda bano bajja kumpulira bagenda kufa bajja kumpulira kubanga nze omukisa gwe nanti ndipo ne Fullfigure nafuna obuyinza bungi nnyo alipotinga wano eno taitayo Fullfigure alipotinga wano bwata reporting ku MUSEVENI reporting ku Nachobe straight bwata reporting ku Nachobe straight reporting ku Narweiso straight kati MUSEVENI amanye ebiri mu muntu wa wano yensonga lwaki atadde essende zaki za project era MUSEVENI sende zasoso kutata de boda seke saluni abana mawulire kupana mawulire nabatwala nze saba koto gasatwala makko temanga nti mwine kibina wala mako nagamba ine kibina mwangamba bana mwe nana batuza ne mungamba mako watwala ati mwe saba twala kwa mwine akajanja mwani mulozani MUSEVENI bajja bako efananyi katika magambe kigamo kimu nokukuwa ekifananyi wa MUSEVENI ndaida Katonda ali mugulu guba mukisa MUSEVENI kisoka dala MUSEVENI ogena muntu kako mitanga anaba mailo nya obato ina simu yo that is one bana mawulirebe baba bali mu milioni mu mailo 2 endala era okubayita okukola era kakantu kenakola akabalumanti njogere kyovola banze ndi wanja wulo nabagamba ndi Katonda situlabo gwe bonyumba nze Katonda yantwale wa first of all sina muntu yantwala wa MUSEVENI sina muntu yantwala president sina muntu yantwala nze sali ko bakayungiriza nti bula era nagenda wa MUSEVENI nga nensonga yange nemubuza bibuzo byange nanziramu benali nebuuza ngate ansa nenzisangayo sina je nayitira era sina manja era sina gwe nekwasa ankuba emikono yamanyi kibanyi banjogerako bingi kubanga nkola ebigattako obuzibu buli nti muzeeyi abadde alimbibwa muzeeyi abadde alimbibwa nga okugenda bugenze kamocha bamugamba kamocha wetaga bilioni 7 nze ngendawo emitwalo 3 nenjoga n'abantu bamugamba twagala 7 okutuka ekamocha kati nze nengenda ekamocha n'emitwalo gyange 3 mafuta bufuta nenjogera nabo nembasootinga nemugamba muzeeyi nakasero mukataleke nakasero tosobola kulinnyayo nasoka nengenda mu butale bwonna obutale buli 7 obw'eggwanga Uganda mu Kampala mu Central mu Kampala district buli 7 natula kuliko obutale bwa Kabaka kuliko obutale bwa bannanyini kuliko obutale bwa government nensoka nkola analysis mu butale bwa government nga buli safe nekola analysis mu butale bwa Kabaka nekola analysis mu butale bwa bannanyini nga bajjako abantu emisolo mingi nenjizayo information nanga mwana maido tatukoze tutya nemuga kantule n'abakulembeze tulabe
netwa n'abakulembeze emirundi 7 ku rooftop 7 times nga tugonjola ku butale buuzayo mulamu Museveni gwe yali akikoze abagenda obuze genosale emirundi 7 nga ntula n'abakulembeze b'obutale bwonna nakasolo wino simanyi ba big daddy bonna abakulira wino nga ntula nabo ngamba gatukoze tokola omuntu onatanyigirizibwa omukazi atunda biringanya obemboga oba afumbamu emmere tanyigirizibwa saving akasente Museveni yali yayagala dda abantu bano basinga n'okwagala kwabe bamulonda njagala ogende ku line ondabekeko w'amasuuti gentleman alonze ba gentleman tebalonda tebamu tebanananga mu tebewandisa kati gwe genda ku line olaba abalontu abalonda muzeyi ekisooka muzeyi bamuvuga bamuyise eno muzeyi tosobola kumusanga muzeyi tebamulaga na ghetto ntuufu ate buli nsi eyina ghetto Faluku mutambuddeko nagenda mu America mu California nga Abamerika basula mu matundu baali wali abasabiriza ku street wali ghetto zatezo ziri bubi nnyonnyonnyo so naye nga mbaganyo baganda bange bagenda kukolera bagenda kuyira which is okay naye kyensaba kiri kimu bakomewo tubeere waffe Omo is the best njagala mbabule Katonda teekateeka Uganda n'agimala mujje tukuleetinga emirimu wane enkuba etonnya ennaku 2 mutandika okuleekaana emirimu nanti kati problem weeri wa wano nawo nja kunnyonnyolawo listen emirimu twogera ku emirimu tekirime Museveni njagala nkubuuze Museveni ajja ku bukulembeze nga abantu bali emiliyoni 5 owulira bulungi yajja ku bukulembeze nga abantu bali emiliyoni kati tuwaleza ali 7 ba 10 bwe yajjira ku bukulembeze essaawa zino tuli emiliyoni 6 ku 5 lwa nsonga ki emiliyoni ziri 45 empandiise tolinayo mukwano gatalina nanga muntu be basinga n'obungi kyegga tuli emiliyoni 46 Museveni yajja mu bukulembeze nga university ziri mmeka kati ziri mmeka buli mwaka batikkira abaana bameka ekyo kituufu bawaani omulimu balekaani era gavumenti gyoyogerako ayina emirimu memeka kati kiki tulina kukuliatinga mirimu kuzibukula mindset yaffe kubanga gyebuvuna gye budde bwa Uganda ku bulimi na bulunzi si buvunaanyizibwa bwa Museyi no si buvunaanyizibwa bwa Muzeyi Muzeyi yakwata obuvunaanyizibwa n'abuteeka mikono gy'abantu n'eminisitule gye n'emirimu mutemumanyi kati abaana badde bayimba tebamanyi gye balina kugwa mbu bayimbi okuyimba professional okuyimba business okuyimba si professional okuyimba just a tip like just a backup your business you know by the way just by the way you know so si business naye gwe ogamba nti nzitanze kukuyimba koka oli wakabi okola amala ne gakufuukira ekizibu genda okwate mu kalimba olunde enkoko b'embizzi lwaki wesiba ku ndongo gy'otalinamu na makulu okuta oluyimba lumu nze mbatunnya abayimbi wano okwata oluyimba lumu n'olukola audio miliyoni 2 n'omala okola audio n'otandika okunoonya baproducer aba video ne bakusaba miliyoni 4 n'omala okola oluyimba lugwedde miliyoni 7 n'otandika abaana bagenda odutambuza ogenda okuba kulimba ng'oli mu miliyoni aga miliyoni 3 omanyisa business gakola n'wenzimba kakapartment wali abayimbi kye baliko bali mu kweraga kyovera kati nako emalume embazi baguddemu zikyabagwamu nnyo nga banje embazi baguddemu bona batunulanga bukalimbwe ate bo babadi kyakulabirako nga bepanka mbu bayimbi b'amaanyi abayimbi balina okusooka Museveni atandika okwanisa olutalo lw'obulwadde luno yayita abantu bamuyambeko mu ggwanga abayimbi baavaayo nga buli omu agamba mmere nguza emmere yange gyoba DJ era nga yeegula kabampaani nguza emmere yange gyoba bakubi b'amasimu nze nguza emmere yange giwe simanyi baselekitaani nze navaayo nenga nti nkute miliyoni yange njiwadde mu ministry twalina kutwala ssente mu ministry emmene mu ministry yeegigabira abantu naye kati gagwa abantu abadde bakwagira ebisaawa obayambye ota ekyokubiri essaawa Museveni newaata ekivulu ani agenda oyingira ebivulu kiriza obagaana Museveni tasobola kutabivulu lwa nsonga ki common sense nakugambe weewalanga nnyo kubanga tokozesa knowledge kozesa wisdom Katonda wa musabanga nakuwa wisdom ne knowledge n'omutafuna lwa nsonga eggwanga luzungu temulimu mu ggwanga Uganda temulimu tribe luzungu era ebintu ebirimu na Uganda si luzungu era mu Uganda temulimu tribe luzungu ogenda gisanga kasitoba ne wisdom chikumala soko webuze koloko down ku masawa meka ekyali ku sawa ezi ogenda kuyimba sawa meka kafe eri ku 3 ono oyimba sawa meka oyagala kugula bala wali abagebe amubala abantu babena mu kiro nga banyuse bakoze kasente kitegeeza nti buli muntu alina omulimu gonna akyasomozebwa akola sukulu fees na mmere ya leero kobeera nikebere government yanyigirizibwa so ebivulu bikyali abayimbi basoka ebivulu bya mwaka gujja mu gw'omwenda ekyo nkibagamba kuba naliyo saagala kukyesibako mwaka ki ogujja next year mu gw'omwenda Muzeeyi amala kulayira enseka kane
next year mu Gwomwenda Agala tukola ki anti government nakutta abayimbi mu ate nga bafaacho kuyimba simu ni kuyimba baba wadde sente ekirungi president Museveni ataddewo sente za mirundi ebiri yalesa sente z'emyoga ze bagenda bawo buwi n'ate ne sente oz'okwewola ensi agenda gita mu Gwomwenda endongo yes agita mu Gwomwenda ogw'omwenda omwaka ogujja kalisaagala ekyo kirwe nako kirowoozeeko amabala ge simanyi naye nga Museveni liri paze era embazi zakugwamu embazi akuggwawo beewaananga nnyo kati emmotoka gitunda banatunda jeeke zatunda jeeka sasa pasanga bamubise wabirabye pastor miga bamubise n'ekyakusomozebwa kyamaanyi bannayuganda njagala bagamba ekigambo kimu tuzukusa obwongo waffe muleme kwagala nnyo bafu kusinga abantu balamu pastor igabeera mu komera temwali nnyayo temwapostinga bamu era yafuna okusomozebwa temwafaayo lwaki essaawa zino mumubiika lwaki mwagala bafu okusinga abantu abalamu so nze neegayirira Katonda era nja kusaba Katonda gwensinza omulamu amuwe chance endala musajja wa Katonda oyo asobole okusuuka bulungi mirembe nga newankubadde akyalumizibwa ffe tuli mu kwegayirira Katonda tuli mu kusaba nkimanyi Katonda ye nannyini byonna ye nannyini buyinza asobole muwa chance endala nasobola okuddengula oba naddamu amaanyi ne tulekeraawo okubika nnyo babika ne Kasegwange era nga tannafa kwegamba simanyi lwaki mwagala nnyo Kabaka kiki ekireese ebyo ne Kabaka mwamubika mwabika Kabaka mwadde obutwa simanyi afiiriddeyo kwegamba twejjemu embeera eyo lwaki mwagala nnyo abafu okusinga abantu abalamu bannayuganda mwagala kyekyo gye nagambye mwagala nnyo ebintu ebiri awo nti no bwe nagenze mbande bansitula ne mu bbanga ensi nesanyalala nenfukamiza mbala temwapostinze naye luli mwapostinga akafaananyi nga katambula uwe bamutwala nga mulowooza nti munkosa nze mba mumpromotinga pulezidenti wange kyenagendera kyekyo naye obutamanya kyenagambye nti obwongo obufu bwayika mu bbongo bubanga ayita zero Mama Fina bamuwadde obukulembeze anti omuntu akola obulungi asima nga Bible yogera mbagati ya mukaga ya musamunega kyosiga kyokunga Mama Fina bibya badasiga Mama Fina yagadde enseno ayagadde abantu ayambye abantu ng'akijja ku mutima gwe ngakosa na sente ze ekyo Mama Fina takyasabirwa mwine ekizibu Mama Fina mumulabanga omusamize naye Mama Fina malayika Katonda gye yeetera awo yatuma awo kubanga ogwo omuddo Mama Fina gwakosa okuwonya abantu Katonda yagutonda negwa gukozesezza otya eyo malayika Katonda nsindike abantu bazimbye emitima naye nga weebuuza Mama Fina ku byabadde akola oba ku sente zatadde mbasabamuwa sente Mama Fina kyalina sente muyigule tama ekisooka Mama Fina aliko emikisa gikulukuta bwe giti Mama Fina ye muntu akati bamugulidde ennyumba eringa etunulanga muntu nkutidde munoonyeeko Mama Fina nze mama wange batugulidde ennyumba Mama Fina alina emikisa abantu bazimbye omutima ne bagamba bamuwa batya kati Mama Fina ayinza okuzimbya omutima ku sente za spendinze oba za spending olunaku nazo ze bamuwadde zigenda kugwa mu wiki emu atakwata ezize Mama Fina naye ensulo eri wali efukumukeeti kati gwe weerijjako temumanyi nalaba ono omukazi simanyi kukula biki oyo kataala oyo nga yeerigira ku muntu gwatasobola aswa n'enjala oluba lumugongo badde aguze abaana mu malwaliro ali ku mukazi gwe atamulina katamwogerako amuvuma mbu mwavu mbu biki takulira basawo mbu ali embizzi nja kusaba ekintu kimu omuntu aba ali embizzi ye muleka ali embizzi gwe eri enkoko yo eyo eddembe lyawulira lyayagala omuntu anywa omwenge gwe naye balamaga nti bajja anywe ali embizzi which is okay gwe eri embuzi ero ddembe lyakyo kyawulira kyayagala ekikutu kyakoze takubbye takusabye lwaki oyogera ku kyalya omuntu alina ekimuwomera mu nsi so mbasaba ekigambo kimu tumanye obuvunaanyizibwa obwatukwasibwa tumanye ebigebe tulina okuyimiriramu tumanye kiki tulina okukola essaawa zino zakulima Museveni kugatta ku Museveni so si kukola bintu biswaza Museveni so si kukola bintu biswaza NRM oba bitobula NRM ekyokubi baganda bange mwenna mbagamba mwenna nabafunye okusomozebwa si buli kintu nti kigwera ku social media kuba kisigala kikosa mind y'abaana bo kati musobola okutunira ngono mukazi eyakubye embaga mu lokole mulamba oyina abaana owasizza ebisiyaga omwana we oyo alifumbirwani kiriva ddi ku social media anoonya mpapula muleke zigenda kugasa kyo omwana omutemeddeko ettaka yali muwasa family teri muwa kitiibwa teri mwagala teri kola kina abazzukulu be ensi ne bweyikyuka omwana onazaala abazzukulu ebitone bya jjajja wabe tebigenda kuva ku social media essaawa nti buli kintu ekigenda ku social media tekivaayo twegendeze be tukola kyova ffe tugenda tukyuka so Juli Mutesasira ekyokunoonya empapa yanzinonyeza mu ngeri emu oba endala natateeka bifaananyi ku media nga ali ebisiyaga nga akomberera mukazi munne ate nga yaliko omulokole anti mbwe embeera gye mutaddewo President Museveni yeddusiza abaana bano mfe nga tetuddukawo
abantu bangi abadde wano ffe tuwagira Museveni kati nganze nze njaga bannayuganda bategeeza siwagira Museveni lwa ssente asina kyemmanja Museveni zino emmotoka zange sibadde nazo ebbanga amayumba gange sibadde nago ebbanga mbadde sikamulemera nasi zange ebbanga nga nfuna ssente zange kakati Museveni mubanja ki yateekawo eddembe nampa ne security mwenkolera ne time nze ne limitinga kyenjagala ku Uganda go eri mitinga ng'ogyeko kati kaffe aliwo olw'obulwadde Uganda nze nkola emisana n'ekiro ne mmanya nti leero nsevinze ssente mmeka g'oli mu ofiisi olinda miliyoni emu mbokola omulimu gwa bbeeyi nze mwezi nze mmanyi nze nsevinga gwe kyoba omanya Uganda kyokola kyonna kati mwe mulina obuzibu Uganda newogamanya nti oli omukazi ali wali afumbawo kyayi tasika mawogo nze kantekewo mawogo anywa kyayi atwala mawogo Uganda newogamanya ndi kansike ng'ebinyewa mbipakinga mbitwale nga mu minisitule nga ntambula mu akeedi bikulwa ssente ate abakazi munyo bakola ssente ze gyemimi nagikolako kuba nakula ndi munaku olunaku nze gwekyoyagala okumanya mbuuza kimu nti akawunti y'omwezi ekola figa ki kati naawe yasoma w'amasuuti ekola figa ki so nze kyeŋŋamba bannayuganda n'abalala n'ababaka ba palamenti bayiga okwagala abantu essaawa zino batulimu n'emyaka 5 gye tubawedde akalulu babadde tebalabikako essaawa zino basawula balabala bagabye ludo abasimanyi bagabye biki notunya omubaka wa palamenti ng'ogaba ludo omubaka wa palamenti abaka wa palamenti wano tulina omubaka gwe bayita honorable Nsereko Muhammad yasinga ofuna ssente ntono mu palamenti ate yasinga okugaba n'okulumirirwa abantu tava mu butali bw'abalema n'ababyalani n'ababugaali yafuna ssente ntono ezisembayo naye omubaka wa palamenti newandigambe nga nti buli mwezi ku ssente zafuna za mbalonze miliyoni 10 zokka 10 mwezi ti naga gono mwezi wenkwata kwa boda boda miliyoni 10 njagula piki 3 omwezi ogujja ngenda genda mba taxi mbayambeko kino omwezi ogujja njagenda mbakaza bammere omwezi guli ngende mu baamanda mbayambeko kino tetudda na mu byakulonda abaka mwandi badde mukolera abantu naye abaka mwebangame mu ntebe namwe mweyita bakulembeze buli gwe balonda afuuka mukulembeze omuntu yenna alina akasaba kondaba ne bakukubako akalulu obeera muweereza servant w'abantu tumalirize so nolwekyo bannayuganda bagambe ekigambo kimu twagale ensi yaffe okusinga ebintu ebirala byonna ng'ojja lowooza nti okolerera Museveni ojja kwezuula nga Museveni akuyamba na buyambi ng'era olina okwesiba ku Museveni yes bannayuganda nabagamba ekigambo kimu njagala buli muntu webake woobeera okwemu akafaananyi ensi tagenda kubeera mu Museveni Uganda tagenda kuba Museveni bwegenda okufaanana era nembagamba temugeza ne musindiikiriza Museveni okuva ku bukulembeze nga tayagadde Uganda ejja kubonaabona emyaka Museveni gyamaze ku ntebe nze nkibabulya mwalaali n'olwekyo mbagamba ekigambo kimu twagale ensi yaffe tukolere ensi yaffe ffe kennyini tutoke kwerowoozaako buli lwokola ekintu sooka weerowoozeeko gambe kyekola kigatta ku nsi yo Kusasira balamu kigurupu ekyo kigurupu kyammwe kyonna kituuze musootinga ebintu byamwe tubikooye ku social media amiina munnange okitegedde neyanza kubanga gwe mukama waabwe amiina banoonye obasootinge tujja bisootinga tewali kitaggwa ebyomunju byebalaba mu nyumba kyekisinga okunyuma ebyomunju byebalaba mu nyumba bigwera mu nyumba n'ate bo bagenda ku media ne balaga nti nno balina obusungu bungi tewali atalina busungu tewali atanyiiga tuyanza nnyo tuyanze tubadde ne Full General Fullfigure bw'ati bw'agamba bajjo gurupu eyo yonna mugende mutuule ebintu bino mubisooti bajjo Ashburg Kato Kusasira bajjo Ashburg Kato Kusasira balamu bigayi tugenda kutulamu tulabe nga tetuddamu kweswaza kwenkanaawo tuyanza nnyo